Kooti ewulira emisango gy'ebyobusuubuzi wano mu Kampala etuula e Nakasero olunaku olwaleero etandise okuwulira omusango gwa bannakisinde kya NRM abeeyita aba ttiimu Thara gwe baatwalayo nga bawakanya ekibinja ky'abantu 5 bwe bagamba nti bakozesa bubi erinnya ly'ekibiina kyabwe kye baatandika eky'obwegassi n'enkulaakulana ekimanyiddwa nga ttiimu Thara Sacco. Omulamuzi Susan Odongo olunaku olwaleero lwasoose okuwulira omusango guno era nga oludda oluwaabi nalwo lubadde lukiikiriddwa ssentebe wa Sacco eno John Mugisha. Aba ttiimu Thara nga bayita mu bannamateeka baabwe aba Matrix Advocates baawawaabira Mbabazi Robert, Nwagaba Narias, Lubega Matiya, Martin Tumwebaze ne Kajimbagano Dominic nga babalanga okukozesa obubi erinnya lyabwe. Bano bagamba nti bafiiriddwa ensimbi nnyingi okuva erinnya lyabwe lwe lyatandika okutaataaganyizibwa era nga baagala baliyirirwe. Kyokka newankubadde ng'omusango gutandise leero naye abawawaabirwa tekuli alabiseeko mu kkooti wadde bannamateeka baabwe. Bwe twawaabira abo abantu 100 abazze beeyitirira erinnya era nga bonoona erinnya lyaffe erya bizinesi yaffe eya ttiimu Thara Sacco. Twabaleeta wano mu kkooti ng'ennaku z'omwezi nga mu mwaka gwa 2023. Kaakati ekyabadde kituleese okuwulira omusango ogwo nti n'okulaba nti tutuuka ku nkomerero ekitanaba kusoboka era abantu abo boonoonye nnyo erinnya lya bizinesi yaffe ttiimu Thara Sacco. Era n'ennaku ezo ezaggwa twawulira nti baali bategese omwoleso ogw'ebyobusuubuzi ekololo ekitakkirizibwa. Tetubakkirizanga, tetubawangako lukusa nti bakozese erinnya lyaffe. Bagenda bajja ssente mu bantu, balimba abakungu ba gavumenti bo be ba ttiimu Thara. Omusango omulamuzi agwongezezza